Sayima abalabe baffe tebali wala. Unakwogerako. Unakuwayiriza. Kakintu tewakikola. So ye ensima tuwangalira muganda wa. Bafana yimba akayimba abo be bantu baffe. Shiba yayimba akayimba. Ekitonde kye bayita omuntu. Omuntu ajja n'akulimba aleese pulaani n'akuzimba. Omuntu kyekimera ekiteetaagisa mirandira akumera. Katonda yatonda omuntu. Yayiiya omuntu. Mutuufu Katonda yayiiya omuntu. Nina ebintu byenda bye Sayimo. Omanye ekizibu kati kye tuyina bwavu. Tetuyinaamu kasente. Kati obwavu buzaala emize. Emize egiriwa. Sayima alina omugagga. Nze bakoze mugjeewo ntya baagale nze. Omugagga wa Sayimo. Naye Sayimo mu nsi ky'obanga otakola tutwaliranga omugagga oba omuntu yenna olugambo ku mulala. Ati tutwaliranga omuntu yenna olugambo ku mulala. Kubanga nabadde akyanyambye. Naawe tagenda kwagala. Abantu kye batamanyi. Ekyasinga okunnuma abange banvaamu. Abange banvaamu. Ekyo kyannuma nnyo. Nze omusango ogwo tegwannuma. Naye abange banvaamu. Bwali osuubira okuyirawo omubiri. Bwali nsuubira. Omanyi Sayimo waliwo ebintu bibiri. Sayimo bwe nzija wano nga poliisi engoba. Osooka ngamba John yasooka weekweke mu sitoowa. Kye wakoze tunaakiraba ki? Genda mu siiringi nsimbule motoka yange ngende. Bisigadde tunaabiraba oluvannyuma. Naye nga nsoose kukola ki? Kuyamba. Wasobola okujjana ne poliisi no ng'amanyi John nkukooye. Poliisi ke kutwala oyige. Kye bayita omukwano. Mikwano gyange gyankubira. To make sure. Era mikwano gyange gyannyamba. Abatali bakwano bange era tebankubira. Obutankubira. Kawo ogamba nti John yatasibwa. It is also something you want to portray, which is not true. Tebakikogera mu bulungi. Era oba musiru naawe ga nange sikola. Olaba niwo nakikkiriza nti sisobola kukwatwako. John yasibwa. Gomanye omukulu okuga nti nakaaba bambi. Era we namutukako nasooka kukaaba. Nakaaba Sayimo. Sikulimba nakaaba. Waliwo omuntu gwolaba ng'olinga oba alabye Katonda. Nakaaba. Waawa amasimu gayitinganye ololo bataddeko ono bataddeka. Nagenda ovayo we. Ngabadde banoonya be baŋŋamba. Junior, go back to your home. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Obadde onoonya engeri gy'ogenda okufunamu visa oba okutambuza empapula naye nga tolina wakutandikira kati nkwanjulira Service e-Visa be bokka bakakasibwa okukola ku visa processing oba kiyita okuyambako ku bipapula ebisaba visa, embassy appointment booking, okuyambako okufuna appointment ku embassy ez'enjawulo, invitation letter processing, document guidance and submission support, students visa, work visa, visit visa ne tourist visa mu mawanga ga Europe gonna omuli German, Italy, France, Australia, Netherlands, ne Canada, New Zealand, ne mu UK, Dubai, n'ensi endala nnyingi. Toddamu kubonaabona nga Service e-Visa weeri. Tusangibwa Zana
ku Ebenezer Mall oba tukubira ku 0746 62 553 oba 0774 6 94 ne ku email yaffe serviceevisa41@gmail.com. Bw'olowooza ku visa ne ku mpapula ezikufulumya eggwanga, lowooza ku Service eVisa. Kale ku Saimo official tukubuuzaako ne tukwebaza okubeera nga ate kwoli tukukulisayo mu weekend n'okwebaza by'osobodde okuba nga ate otuusaako engalo yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Kale tuyingiddewo ne wiiki eno ate okwongera okuba nga tulaba ebintu ngeri gye bisobola okuba nga ate bitambulamu era nga tukyaliwo ne bannaffe aba Service eVisa abo nga bakutegeeza nti 2.5 miliyoni zokka ng'ate otambula olinnya okugenda ebweru w'eggwanga bakuyambako ku processingira mpapula miliyoni 2.5 zokka ze bakusaba nga zibo abo ate ez'obukozi. Then ebirala bingi emisoso egibeerawo naye emisoso egyo tewali gyogenda kuyingiramu nga tetugitudde okugamba nti kino. So bwogenda basanga ku Ebenezer Mall awo ewazana bakuye ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo nga bagamba nti amawanga ga Bulaaya gonna balina obusobozi okubeera nga bakuyambako okugenda ate era singa biba biganye tukyanguya tusobola okuyambako okuddamu okukola appeal tulwana okulaba nti ofuna empapula nga tetunnakuggyako ngalo. Kale bannaffe ba Lugave Products abakutegeeza nti mu katale mweziri tulina products 2 tulina ey'ekifuba tulina neya ulcers. Ey'ekifuba yemanyiddwa nga Lugave ulcer syrup ate ey'ekifuba yemanyiddwa nga cough and flu syrup. Kakati ulcer syrup eno ogenda kubanga ate ogisanga mu drug shops, supermarkets ne pharmacies era n'ey'ekifuba bwoti bwogenda obbanga ogisanga. Kakati tukutegeeza nti ekifuba kikuluma, kikolokoota, kikaluba, ofuna ssenyiga n'okusossa bubi ojja kufuna cough and flu syrup. Olubuto lw'epika appetite n'ebula n'ofuna ekiketo lumu n'ofuna n'omusaayi ng'ogenze manju ojja kufuna eya ulcers. Tukutegeeza nti nno abali bweru w'eggwanga osobola okugenda mu outlet batuukira products kuva eza bannayuganda osobola okuba nga omufuna oba okutuma omuntu ajja e Kampala n'abeera nga ate kuleetera Lugave Products zaffe zino. Kale spin and win ne bannaffe aba Airtel kati kyekituliko abaana bakomyewo ewaka katwagala kuwangulako kasente spin and win tekamu 20,000 n'owangula instant cash ofuna data n'ofuna airtime n'ebirala bingi nnyo ebirabo ebirimu awo singa oba ozannye. Kakati genda mu maaso kubanga ozannye naffe ba Airtel spin and win okusobola okuba nga ate owangula. Kale bulijjo nga bwetwakolanga lunaku olwa Monday twali twawumulamuko naye tugenda kuddamu ate okuvuga marathon yaffe eno. Lunaku olwa Monday embeera ne junior ne tugenda tutunulamuko ebibadde mu weekend ate ne tutandika week ng'ebintu bitambulira ddala bulungi era mulina olunaku olwaleero son of mirundi nsanyusa okulabako nga sinaana kubuuza kankwe kaadi yange eno sebo nakwise ku mukolo gwange September nga 12. Saimo webale butaba wankwe webale kumbeererawo for all these years Saimo. I really want to thank you. So kaadi September nga 12 tujja kubakyengera tugenda kusabira mwami Tamale Mirundi Senior. Okay. Your presence will be highly appreciated. Yes, we are going to remember him, celebrate his legacy. Era ne live band. Misa kulia kunwa kolo gutandika saawa 4. Nkolo gutandika saawa 4. Bizijja tusanga tuli awo. Biri tuloze kulia kunwa. Tuloze ku munyo. We are remembering, just celebrating his legacy. Suppose guliwo gwete wasaba guli. Twasooka na guno gwe twasookera ddala okukola president yatusindikira Mama Kadaga gwe twasembayo last year luli. President atusindikira omwogezi we Farouk Kirunda twabadde n'omulala mu kyalo gye twamuziika munaku zino. Yes, munaku zino kate tulina omulala ekyengera. Yibale ate ekyo kyekinde ebyali mu mawulire bituufu ebyaki tumanya mubanja yabe ebirala muddo erimu nitawo nabisoma sima mubanja
ate bemubanja bagamba ati simate mubabanja ekintu ekyo suma wakiraba walabako ekifaanaganako bwe kityo ekintu ekyo just people they didn't understand. Mwami Tamale gratuity gonza akasiimo anti bwokola bakuwa akasiimo. Okay. Twagenda okuddayo kebera mu record za State House nga yakajjayo dda. Yakajjayo mulamu. Bazimuwa mulamu. Kunvuma alaika gye yali abavuma. Kati ffe tetwategeera nti ekyokubiri ebisubuzi ebiriyo by'abaana. Ye nga muzeeyi ebibye yabijjayo. Bya muzeeyi byo byaggwa. State House yatuyamba nnyo bannange. President yatuyamba. Kubanga Mwami Tamale sente ezamujjanjaba zakwata mu bukadde 2. Wow. Yamala omwezi gumu n'ekitundu. Dwaliro. Naye nga buli wiiki ekintu kino nkyogera nnyo abantu balowooza kyakusaaga. Buli wiiki bamujjanjabise $15,000,000. Sente ezo yali talya. Ebyuma byokka ebyamuliko. Ne bannange era omuntu eyewunya ezo sente yatalwazangako. Sayino otawulirangako omuntu n'aba mutwala mu ddwaliro n'amalayo ennaku 2 ne bakuba bbiri ya $8,000,000. Ana okyowulira noga katize nekigwa kunze kafenyere kati omuntu ayewunya ezo sente yatulwazangako muntu. Akasenge kokka ke yali asulamu ewiiki. Oze twasasulanga sente mmeka. Just room VIP. Nali wano Ensambya Simon we wajja okundaba. Yes bongo ogudde kabe. Goloza nasasula sente mmeka mwaka kasenge wiiki gye namalawo. Zali $2,000,000 pa olunaku. Ati buli obusenge obeera ne TV. Imanyiwa kigazi bulungi. Obeera ne air conditioner. Wagazi wasigala apartment tubayite room ya resi apartment okonyerera. Nga no bana bakujjanja ba 1000 basobola okwebaka waawo. Usigira privacy. Ati kakati Simon okiranyi nti otuuka nawo nga buweddewo. Nga bonna bulimu abantu. Uganda ina abantu abalina sente okaboolekamu kisoboka. Gwokimanyi nti otuuka nawo nga buweddewo. Kati zedo ke bali bampa akasooka ak'olukale. Nali nina okusasula $40 buli lunaku. Naye nga just kateni yetwawula naki. Kateni yana. Kateni yebaawula. Sayimo mu nsi muno beera ne medical insurance. Okulwaza kwa bbeeyi. Ate n'omuntu waafe. Olaayo zo zonna osobola ziwaayo. Twatukekyane batugamba mbu Mwami Tamale yeetaaga ekyuma kiine eddwaliro erimu gye kiri. Bwe tuba tumutwala ne twala nedda. Musitule ekyuma ekyo. Mukireete wano. Nkiyite mu ddwaliro waali. Tuleme mutambuza. Kwa president yamuwa unlimited medication. Era zisatange Sayimo waafiire nkyali agenda bweru. Kwongera kumuwongerayo. Enteekateeka yali ewedde kubanga ekiro ekyo president yasindika baddokita be. Baddokita be ne bakola recommendation ne bagamba omulwadde watuuse yeetaaga kati agakaana. Tumaze okuteekateeka bagenda nabo tubafunye yafa kiro. So kati ze Sayimo by'ebintu ebimu ebyandeetera okuva ku nsi. Kuba nategeera nti ne bw'oliba ne ssente ne bw'oliba n'erinnya omanyi ekintu ekyasinga okuneewuunyisa. Akasenge tatange mwe yali kali kakuuma SFC. Nga kuliko abasirikale abakatuulako. Newe bamubika nti afudde saddamu balaba. Anti bali bakuuma mulamu. Kati kugamba nti omuntu ebitiibwa by'ensi bibaako waawe bikola ki? Bikoma. Gomanyi bamujja we yafiira mu ICU ne bamubika nga balinga abatwala omuntu wa bulijjo. Nga kati ebitiibwa bikomi. Emirambo tegiriimu kitiibwa. Emirambo tegiriimu kitiibwa. Bakubika. Musegera. Bamubikaawo batutte. So n'olwekyo
Kyovula banze bwenfuna akakisa akamusabira. I will continue to do so every year. Because nze yali mukwano gwange. Actually kali ndoza nekimu kyoyinza olowoozaako ekiddakawo kibayita memorial lecture. Maaso eyo tujja bikola. Memorial lecture. So State House ebisuubizo ebiriyo by'abaana. Okay. Kati kitegeeza kino abamawulire bamisquotinga eyayogera yetatega. Baali batuufu. Kuba tetubanja State House. State House tetulina kye tugibanja batuufu aba State House. Omuntu wagati Junior nja kuwa. Okitegeera. Kiba tekifuuse ebbanja. A promise and a date are two different things. Antu bagambe promise. Family ya mwami Tamale tetulina kye tubanja State House. Ne muyina ebisuubizo. Naye tulina bye twasaba muzeeyi. Okay. N'asuubiza nti ajja kulaba. Exactly. Okay. Okitegeera. So State House yali ntuufu era bankubira. I talked to them and I also recommended to write such. Okay. Era ne mu memory eno bajja kujja. They are going to be around. So kadi buli omu omuyise mikwano gya muzeeyi gyonna. So mikwano gya muzeeyi gyonna. Waliwo bestasobola kutuukako. Nga baliwa. Abamu nga nabeerabira. Ne waliwo omanyi. Kaakati obooli abamu nga ennamba zambulako. Basobola okuyita ku nnamba eno 070 96 40 15 1. Basobola okuyita ku nnamba eyo ne bampa obubaka ku WhatsApp ne bafuna cards. Oh, bakubira oba kaadi. Yes. Sikya bunyoomi. Nzibasanze we bali. Oba bayinza nabo okutuwabula mu nteekateeka. Ne batusupportinga. Kuba muzeeyi yalina mu mikwano gye egyali ebweru w'eggwanga. Ekisasobola ate kubambi kubeerawo. Ninga tegisobola okugamba nti Tamale mirundi yali mukwano gwange nnyo naye nze mpangalira mu America. Omukolo ngu supportings. Naye nebaza nnyo PLU, Patriotic League of Uganda. Minister Balamu yatuwadde emmere. Nebaza nnyo Secretary General Owa PLU. Okay. Naye yatusupportinze ba MPs. Kujja Kimbo wamwebaza n'abalala. There are so many people on board. Nawe Simon enkwebaza bambi obutaba wankwe. Kigambo kyenkwe ng'okiddingana nnyo. No Simon tulina okubeera abeerufu mu nsi. Albi oyogera enkuba lowooza olina gw'oba. Sina gwe nnumba. Naye bwe mbadde mu myaka gino ebiri nga muzeeyi wange taliwo ndabye enkwe. Saimu nali simanyi nti omuntu asobola okulumiriza. Otyo? Njagala annyone ku mazzi. Nali simanyi. Omuntu ng'akulumiriza nga mukwano gwo. N'agenda ew'omuntu omu n'amugamba John yayogedde bw'ati. Wano mu Uganda tusinga kutya bagagga. Ne bakuyita omuntu n'akulumiriza. Ndabye ebintu. Olina agenda ew'omugaggawo n'akwogerako namutikwa ebigambo. N'atakomawo n'okulumiriza n'akulumiriza. Nga naye waali? Serious senti guli twamulabako wano. Ndabye ebintu Saima. Tuvola omutima ogwange. Asigala kutambula na bulamu. Ko olwo ebintu byobeerawo n'olowoozaako like n'otunula n'oga ekino nakyo nkirabye. Nekino nakyo nkirabye. Naye nze Saima ate Katonda bw'andaga omuntu nti mubi neebaza Katonda kuba nsobola okufa obutwa. Saima abalabe baffe tebali wala. Onakwogerako. Onakuwaayiriza. Kino tewakikola. So ye yensi mutuwangaalira muganda wange. Bafana yayimba akayimba abo be bantu baffe. Shiba yayimba akayimba.
ekitonde kye bayita omuntu ajja n'akulimba aleese pulaani n'akuzimba omuntu kyekimera ekiteetaagisa mirandira akumera Katonda yatonda omuntu yayiiya omuntu emutuufu Katonda yayiiya omuntu nina ebintu byenda by'essayimo omanye ekizibu kati kye tulina bwavu tetulinamu kasente kati obwavu buzaala emize egiriwa Sayima alina omugagga nze bakoze mugjeewo ntya baagale nze omugagga wa Sayimo naye Sayimo mu nsi ky'obanga otakola totwaliranga omugagga oba omuntu yenna olugambo ku mulala ati twaliranga omuntu yenna olugambo ku mulala kubanga nabadde akyanyambye naawe tagenda kwagala abantu kye batamanyi Sayimo buli woogeranga ew'omuntu weeyogereko nga ggwe togenda wa muntu alina buyinza ate kwogera ku gwe yawa buyinza weeyogereko nga ggwe olabe ng'eyosobola okufuna obuyinza obufaanaganako ne bweyawa omulala kati omuntu yenna alowooza nti bwe nnyonoono gundi agenda kukola ki naye oli naye gw'oleetedde olugambo atuulako wansi n'agamba naye interest y'ono okuŋŋamba bino ebadde ki lwaki aba ayogera ku ono yes kubanga omutabuzi ajjanga muyambi zeeka akubulire Junior nyamba ggwe Sayimo oyo omulaba Sayimo takwagala era Junior ojja kulya n'obutwa omanyi gwe Junior towulira omutabuzi ajjanga muyambi famire zonna ezitabuse mu nsi muno zitabuse lwa kintu ekyo bigambo era Sayimo abantu emirembe gibaweddeko lwa mumwa buli woowoomerwa olugambo tosigaza mikwano buli woowoomerwa olugambo n'abatuufu bakuvaako osigaza bannakigwanyizi kale ze Sayimo waliwo ebintu omuntu byajja nangamba nti bituufu negamba kati kale mbiwulidde Sayimo oli baŋŋambye Sayimo okola kino kati nze bingasa eki okukiŋŋamba yes kati nze biwamma bingasa eki Sayimo byokola mu bulamu bwo bingasa ki tirina mugaso gwabyo iri kati ojja n'obiŋŋamba nti Sayimo gaba kati mbiwulidde mbikolere ki gwate simu njigwira Sayimo gwe Sayimo nanjagalako bwotyo Sayimo ng'oli muzibu awo navaawo manya ebintu n'ensirika okukola kitegeeza nti osobola omumanya ekintu ku Sayimo n'okimira niwabanga ewatali kitaddewo okukula kusengejja ensi eno oba oyagala ekuzibuwalire beera garbage in garbage out ekiyingira kyofulumya ensi byama ebeerako kaawo ng'olina ekyakulumya naye nga tiwakyogera neyakikola tamanyi nti waki ojja kumalako kubanga Sayimo buli muntu mubi oba buli omu alina obubi bwe naye you just choose to take a side you want nze Sayimo tukoze emyaka 6 kyogaa tetwenyiza kati naye ogenda n'otabula pulogulaamu zange n'onkubira naye kulwa Sayimo kanyende naye mbadde sijja kukola ki nga nina ebintu bingi byenjagala okugamba naye nenga kati Sayimo naye musajja watu kati bino newe nabimuzzaamu musajja watu nayalayika naye alina ebintu byebirala kati zirawo mugeti kati Sayimo luli lwaki tewampita bulijjo lwaki tonkubira simu kakati ekyo n'okireka n'osirika n'okiyita ate ne tukola ate mu maaso gy'otegeera ati sajja wange bambi alayika yalina wa kuba bw'oyogererawo
nono oyinza obutamuwa mukisa kumanya oba oyinza obutamanya mukisa kwerabirako. Nze nduzinza abantu abalungi lwakubajajinga mangu. Kintu kiwa obudde. Abantu bakyuka mu nsi. Okay. Abantu bakyuka, people change. Ffenna we tuli si we twali. Give people a chance. Don't judge them. Gwe Simon, lwaki okola kino? That's not the way. Naye nga nze ndabye ebintu kyo sijja kulimba omutima gwange gunafuye nnyo nga nkyali muto. Naye ate neebaza Katonda njize ensi. Nze Hajati Namyalo yali agenda kunsiba. Ebyaddala Emiremire byatulira byali by'amaanyi nnyo n'okusinga ky'omanyi wanje. Byali bya ddala nnyo era nze gwe omusango gwe nakasooka okubaamu ogw'amaanyi ddala. Kwa nasooka nenkirabira on paper nga ndaba kitono. Nayo kidiginga deep. Kyali ky'amaanyi. Ate nga ne Hajati Namyalo oyo omulaba 80% teyakiinaamu kontu. Waliwo abalala. Bonga argument yaabwe egamba nti true leader waba agaye nti yabbe billion 7. We need to investigate. Tuleme girabanga TikTok talk. Era government organizes byali zitandise investigation. Kaya panic we yava. Nenze Hajati namutegeera bambi. Era Hajati Namyalo simina akobuzibu. I understood her. Position eje yalimu. How did you survive? Ekyasinga okunnuma abange banvaamu. Ekyo kyannuma nnyo. Nze omusango ogwo tegwannuma. Naye abange banvaamu. Bwali osuubira okuyirawo omubiri. Nali nsuubira. Omanyi Simon waliwo ebintu bibiri. Simon bwe nzija wano nga poliisi engoba. Osooka ngamba John yasooka weekweke mu store. Kyewakoze tunaakiraba ki? Genda mu siiringi nsimbule motoka yange ngende. Bisigadde tunaabiraba oluvannyuma. Naye nga nsoose kukola ki? Kuyamba. Wasobola okujja ne poliisi n'ongamba manyi John nkukooye. Poliisi ke kutwala oyige. Bibiri byaki? Byanjawulo. Ati gwe omuntu aba mukwano gwo otwalawo kiriwo. Ate olina kali wasoose ti omusango gwali muzito. Obuzito bwagwo si kyekikwali ekikulu. Naye abantu be nasuubira okunnyamba tebanyamba. Tebaaliwo. Ate abanyamba baali balala. Ntuula ne looya wange. Nzikiriza nti kati nnyenze luzira. Songa neno baŋŋaana okuddamu ojjoogerako. Ab'ebyokwerinda. Nzikiriza nti Simon nkoze ki? Nenda luzira. Kwa baali bampise enkole ne statement. Ene nsooka nsindikayo looya. Looya naŋŋa nti ekyamazima ddala oli ettu. Ettu okimanyi kyekitegeeza? Wano yabeera principal offendant. Ettu oba wamuyambako. Jukira akaunti yange bagisoma mu kooti. Ekituufu. By all means, I have to appear. Not as a witness, as a suspect. Bibiri byanjawulo. You can appear in court as a witness. That's good. Kujja kuwa bujulizi oyo yabikola. Musango Pasa Kayanja alimu nga witness. No. Nawo kujjanga suspect. Ndala. Ovunaanibwa wamu. So,
olwokubiri saawa nga muna saawa 2-3 njawukana ne roho yange ntegedde nti kati ngenda wa embeera egaye earlier in the morning ne Saimo bannaye Katonda alina ebintu byakola. Saimo mba ndi awo ngenda olaba convoy empitako fairway nzikirira nzira wange ngenda okulaba convoy lidika esooka lidika eyokubiri ey'abasirikale eyokusatu kati neŋŋamba ono si gundi nawe gwolabye okyebereza bwitibiriza diga si gundi ono sawa 2 za kiro Katonda mugulu mba nyemba Katonda nyeme balayi nze ndabye Katonda banna Saimo nyenda okulaba buno bwe bateeka ku mmotoka buno obulaga omukulu ki nga yeye njikuba bannaye Katonda lawe yanyamba n'akwata ne mugalo nti junior kiki nti ndi mabega go baagala kunkwata kyoli mabega gange mu convoy nti naye ngoberera paka waka ebisigadde Saimo ndebe kunyumiza next time naye awo wonera Saimo wali ofuddeko n'ozuukira gomanya omukulu okuga nti nakaaba bambi era we namutukako nasooka kukaaba nakaaba Saimo sikulimba nakaaba waliwo omuntu gwolaba ng'olinga obalabye Katonda nakaaba waawa amasimu gayitinganye ebyolololo bataddeko ono bataddeka nagenda ovayo we ngabadde banoonya be baŋŋamba Junior, go back to your home. But it's okay. You drink, eat. So nakaba. Nani wangi. Obikoze naye kino kisembera na watambulira na maji tekisembeedde lako yadde guli gwe bampeerako amagye gwali mutono guno gwali gw'amaanyi guli gwo kale bampa abasirikale eyo bibire biggwa tubihandoling naye guno singa teyali oyo singa nagenda nawe wiiki wali ogyebakayo ali ngyebakayo wiiki naye Saimo nebaza Katonda ne bannanga abantu balina obuyinza mu ggwanga lino Saimo Saimo ensi tugirabe bulabi Saimo abantu bino bintu bino betweremu Saimo ne tukuba omupepe Saimo abantu balina obuyinza obwaddala bantu basalawo kyokka ekibuuzo abo basalawo olinaye kogo olinako essimu ye Saimo abantu balina pawa tuve mu bino omuntu asobola okusamoninga abantu nga 5 ku ssimu ye gwe boonoonya okulaba yakubira omu oli n'ateekako oli meeting n'etuula mu ddakiika 5 nga walinga watali kibaddewo naye ng'omuntu atudde mu nnyumba ye Saimo tunoonye pawa tuve kunoonya ssente tubula abantu tebagala va mu bifo ebyo Saimo abantu mubalaba bulabi bino kale just nti ffe tetumanyi omutudde ano n'omuginikirako ebinnyo n'omuyisaamu amaaso n'omujerega ningabo yes we didn't know about that we are not the ones nze era nayiga by the way kino kyanjigiriza
erigwe aweddemu essuubi obutuuze bubuganye okoze ku mpapula emyaka n'ebisiibo olemereddwa onoonyezza emirimu giganye n'empapula ze ez'obuyigirize zinaatera okumerako empumbu neegattaako mu kunoonya mukama nannyini myoyo egy'omu mazzi ofuuke ow'eddembe ng'abaana b'abantu amaka agaweddemu essanyu n'eddembe osuubiziddwa ensi n'eggulu endwadde zijjudde mu maka neegattaako mu kwegayirira oyo nannyini myoyo gy'ensozi ensolo n'amazzi nze omukadde oluleeba nooti 789 12 17 11 nooti 789 12 17 11 oyo ali waggulu ennyo nannyini myoyo gyonna akka eri emibiri gyonna. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku 6 egirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gw'olaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36. ate era neetegeera nti n'abantu abatwagala basobola otukoowa Murasobanga kwa natukana koowa si mu bubi tobeera ngaawo ne weesigula nti nina gundi namala atukana koowa kyonna kitegedde omuntu asobola okuba nga akwagala nina koowa yeesi akwagala takuyinaako buzibu but natukana koowa nakuyamba kuwalo nakuyambako natukali natemba kwe kukola kali ke wagambye bakutwala oyige kiyinza obutajja bwekityo nti bakutwala oyige naye amaanyi nga gayamba nga bagati okwesigiriza mu Luganda agenda yesigiriza agenda yesigiriza atandika okuwalira mu mutima atandika okuwalira mu mutima ninga ate kitu asobola okukikola n'obusobozi abuyina n'agamba nategedde nti abantu abasobola okutuyamba mu nsi muno si be bantu betukoledde ebirungi toziikiddeko omuntu oba nti omuntu omubeereddewo kakati nze the experience I had most of the people were up to me and not people I meet every day. Not people I meet every day. But it was a lesson. Why is it? Ng'omuntu abeera ku mutima bagwa oli binsanga wa. Sema akusanga n'akuwa emboozi. Ng'abantu abali ku TikTok okwo. Kubanga omuntu akusanga ku TikTok najja n'ablasting abantu naye nga naawe kwoli. Oyina kiwa kipiikingamuko. Si kyekizibu. Teri akuvunaana kukyaza abantu. Abantu byeboogera ddembe lyabwe okubyogera. That's on the issue. Era tebaligu bajja kusiba nti okyazizza muntu. Omuntu azze n'ayogera ebintu ekyo busibuzi bubwo. That's not your business. What other people say. But the problem is mu lugendo luno olw'amawulire. Saimu maze mawulire emyaka emeka? Ngenda tuli mu August. September 30th. Ngenda weze emyaka 10. Emyaka 10. Mu myaka egyo 10 omanyi boolumizza. Abamu tokyabajja. Innocently. Yeah. Noga kanzi je mukube nadanga tukula twasanga waliwo abakubana inogama naye kampitirawo. Kaligoloza babivaako. Ngalo yakutereka. Gwe twanko omuntu ne bamusibira omusango omulala. Ne bamusibira omusango. Ogenda okulaba ate gwe goba dolooza gwe bamuvunaana
ate bongeddeko fayiro endala ne zifuuka 2 ate ogenda okulaba waliwo n'omulala otegeera yagendedde kasika kesi kakutakula mmotoka ne bufundikirira ng'ayinayo n'emirala oluza bagireeta baba bavaawo bebasirika oba ina bewakosa ne balinda bulinzi Katonda agabule kati nze Junior nina bangi abanninze Katonda agabule. Wow. That's where the problem is coming from. It's not cases, si misango. It's witch hunting. Ntino gwotandi baddeko. Oli walaba nga oli close ku gwo. Asobola okugatta obuwaya n'akugattako. Exactly. Kati ekyaba TikTok bakikole ki? Era ndaba nnyo ba YouTube bazunga eyo. Omba badde wabala bazunga ena bazunga mu concert Saimo. Mulimo gwe tuli musigwa kuzunga. Osolo gwa kugwanyiza edda. Bajja kuwa obutwa. Tomanyi business z'abantu ze tumazeewo. Tomanyi bufumbo bw'abantu bwe tumazeewo. Omusajja kati ali singo. Tomanyi bantu betuleetedde kuwulira nti mu nsi tebagasa. Wanje. Osulukula program n'okkakanya omuntu n'omufu n'omukuba ne kahopu kabadde ayinamu. Kitwita self-esteem. N'omutuuma ekigambo ne kimwambala. Kyokka on top of that yakulaba gwe obulamu bwo progressinga. Wayo nono obubwe obutambula. Omuyimbi aliena alwana musajja twatambuza luyimba musajja twataddemu obusete yabwewoze akayimba yakakola na kiro ebizibu ebyo bayimbi bayita mugwe n'okwata eddakiika zo 3 n'okwata akayimba n'okakuba n'okasimuliza akabizoto n'okapuliza mu ttaka naye ke kabadde kagenda okujjayo family ye n'ava nti yayimba bubi ekyo dakivaako n'avaako tibyagaana okutambula bulemu n'agissa ku gwe nti singa teyali sayimu singa omusajja oyo teyankola kino kye yankola omuntu akwala na lwagana kuba kayimba ke dadi eyo giraba teyagaliza naleeta akayimba kange ne bagaana okkakuba ninga kaali tekayita n'akuwala n'obulamu bwe bwonna lwaki kati olugwe sayimu tewali mulimu mubi gwa kwogera ku bantu kuba mu nsi teryagala mwogerako buli opinion gyo weebaako gwekosa tewali ayagala kumwogerako kyobula ne maama Janet we yakomyewo yagambye nebaza nnyo mwenna abansabidde yategedde wali batamusabidde yategedde waliwo abatamusabira ate nga kituufu nabo lwakabinja nabo yabalaba aba ogubinja nabo yabalaba era mu mutima akimanyi nti wadde nga nyinza oba mbadde mu kiseera bwe kiti nibo babadde basaba kibe bwe kiti kakali n'olwekyo bitunuulira byonna bye nkugambye bituuza ku kintu kimu Sayimu tunoonye ssente tubeere bulungi noonya ssente beera bulungi ekyo kyeŋŋamba ba TikTok kyokka omuntu nno yakwekoowa teyeetaaga nno na TikTok okusiba 80% abali eruzira si ba TikTok Sayimu omuntu ng'akuwalana ng'akunoonya era teyeetaaga TikTok akusibe bangi bali eruzira naye nga tebazza misango just tubeere waliwo ebintu mu nsi nti ssente zo zijja kweyimirira nina ebintu byenda bye Sayimu nga ssente zo zigenda kukola ki kweyimirira bagamba nti oba toyina mukamwana gweweeka mwana kati zamuvere anirake nti nemugina emirimu gya YouTube sifuna yaŋŋamba nti Junior bagenda musiba bannange tukoze tutya tetukukolera WhatsApp temunkolerayo WhatsApp group ekyo nakitegeera kuliko gena mu inbox okujjako gena mu inbox okunge yambadde ensuse
mubeera mutereza kamera zammwe singa bamutwala leero ne tufuna kuggulira ekyo nkimanyi era nakikkiriza saafuna mukisa ogwo nze kumbeererawo kunkolerako ku WhatsApp group kale kunkubira kasimu nti Junior tuulidde ensonga eno naye ki ekiriwo biki ebituufu ebikola ki nze saafuna mukisa ogwo munnange ba YouTube abamu balaba ndi mubi ninza okuba okwagalwa n'amaanyi gennina bayinza okuba balaba bambi ndi mu kifo kya amayine wono obutakute omaye kati wowe obeera onogamba Junior kati wano bali mu kuzannya mubuzanyi ono abayina belief ti Junior takwatwako kubanga olina byoyiseemu olina byakonkushwa nti ekyo Junior tekirisola mumutwala kyovula batinene ensonga bwe yajja teri akirowoozaako nti Junior asobola mumutwala era bw'otaaliko it was obvious tosobola kubeerako baga nti ewafiira omuzira tewaba nsiitaano kyebayita omukwano mikwano gyange gyankubira to make sure era mikwano gyange gyannyamba abataali bakwano bange era tebankubira ndoza nkikuzzemu abataali bakwano bange era tebankubira bataali mikwano gyo bwe babeere ne bakirowoozaako ne bafuna ne beewa ansa mikwano gyange gyo gikuba naye omuntu nga sikyali wange okusirika kwabwe era kulina kyekutegeeza obutankubira kawe ogamba nti Junior tasibwa it is also something you want to portray which is not true umanyi bakiyita tu ente basooka ne bagiwa ebiwata nga bagenda gisala ne bagirabirira nnyo wiiki eyo egejje ennyama yeete kati mmwe mwagala munzimbise bankube era yeyo eŋŋombe oyo tasibwa oyo tagambwako tebakikogera mu bulungi era oba musiru nawe ga nange sikola olaba niwo nakikkiriza nti sisobola kukwatwako Junior yasibwa naye ku bituufu owegera osiba Junior gwegenda ofuna omusango omutuufu tomugatta kuba ekirungi kya Junior era fayiro ejja kubeera reviewed omukisa gwa Junior mu bantu nga basatu omukisa gwa Junior gwalina bayinza obutali viewing fayiro ye ng'atuuse luzira ne bagireviewinga kati kubanga no mu Uganda singa fayiro zonna zaali zeetegerezebwa abantu basinga tebandibadde mu makomera nnyo olunaku abantu batandika okwagala okukozesa amakomero okubonereza n'okukkakkanya fayiro zireviewing omuntu omutuufu ddala kituufu okitegedde nti bweveewo nate negendako ewaana kati abantu basatu nga baliviewinze fayiro tetusobola butatuuka ku kituufu tugenda okusalawo nti nga naye sigamba nti kati Junior munne baani yantama kati kamusibe tebikola bwe bityo si bwe biba ku kituufu nga tonnafuna kituufu kanga kakati olaba n'abatusiba kati ekireese obuzibu ali nabo bavuma kati netusooka tetuva ku musango tutakala ebyemisango biibyo naye yasiba agwanidde osiba ekino kya debate kati obuzibu bwe tufuna obumanyi bwe bamala okukunywa oba tokyalina maanyi gabuuze ekyo oba oli ku maviivi osaba maama osonyiyibwa naye mbeebaza nze nebaza bonna abanyamba bambi nebaza bonna abanyamba kale ebyo nno bwe bityo bwe biri kakati njagala okuba nga mbategeezaako tulina bato atamukutte Titi ne Rebecca Jingo banne mugende eyo tuli ku front page awo 9 October ku Independence Day tusobola okugenda embere nga tumbawagira abantu abo
abawuliriza ba radio mubaagala mugende eyo musobole okubeera nga ate mumanya ani ati asinga ku bonna. Emitwalo gigenda bbeera 5 n'emitwalo 10 kwolwo olunaku. Olunaku olw'enkya tugenda tandika ennaku 3 eza Hijab Nation, olwokusatu, olwokuna n'olwokutaano. Yes, enkya ya 25. Olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna zigenda bba Hijab Nation. Kakati ennaku 3 zonna zibeeramu emitwalo 10. Bw'onaasasulanga olunaku lwozze ojja sasula emitwalo 5 mugende muwagire Shamim muteekateeka yeeyo. Uncle Puzzle nnaku 5 Septemba omwezi ogujja ajja ku Mbalala University Inn. Naye ayinayo show mutwalo 10, mitwalo 2, mitwalo 5 naye mugende mubeere nga ate mumuwagira. Ano gwa kisa kya Mukama. Namulaba yeyaniriza ono omwana Benita. Kati nga ndaba ali mu kwetwala n'omukazi yali asindika ono omwana. Omwana gundi ebeesigadde wa? Nze sayimora ebintu ebya Benita nali nagaano byogerako. Because ekireese obuzibu awo byonna ebintu bya Benita. Bantu kwagala kuyambira mu kamera. Tewali kirala. Okuyamba oyagala naye oyambira mu kamera. Bantu kwefula nti balina emitima emirungi ng'ate tebagiina. Simanyi ani yagamba abantu nti bayambe. Simanyi. Kubanga kati okuyamba kulina okwafuuka okuvuba obulango. Advertising. Ekireese obuzibu awo kamera eno. Kamera. Era singa kamera eyo teriiwo. Singa awo ebyo ebintu bya Benita singa tewali kiriwo, singa gyali abonaabona. Singa gyali abonaabona. Kwagala kuyambira mu kamera. To prove a point. Bagala validation. Bagala to prove a point. Bagala kubagamba nti balina emitima emirungi. But you can't, that's not help. Obuyambi obutuufu bwandibadde bukoli pa. Kibanga kwala motoka ya diesel n'otabikamu petrol. Agwa tegakyali mafuta. Oba oli mu kintu kirala. Kati uko si kuyamba. Gwe bayamba yennyini Benita talina magezi ng'omuntu. Wayine gwe bayamba naye osooka n'omutunuulira. Kubanga ng'omuntu osalawo n'ogamba nti kaakati ani asavinga interests zange. Generation ye yakuleeta. Ti oli generation ye yakola ki? Ye yamuleeta. Ye yamuleeta. Minisita Nammere n'agamba agenda mu omutwalo gwaki? Gwa ddo. Teri yali abimugambye. Kati olaba obuzibu kamera bweyina. Oli teri yali abimugambye. Abyeyogeredde era ku omutwalo gwa $. Ensi ebitutte. Kale ate oli agulinze gwe bagusoobeza tagulaba. Naye olwa kamera naye n'avaayo n'agamba nange seetega sinnaziraba. Omutwalo nga guganya otuuka. Kati obuzibu bwa kamera obulabye. Ono agambye oli ngenda ku omutwalo gwaki? $. Oli n'alaba tegujja. Akomye omuki? Kakati ono ate n'amala n'agamba abangambye muli bafere. Kati oli eyaleeta ono naye n'awulira nga ali offended ono generation. Olwoga nti naye mu bafere bamutwaliddemu. Wadde oli teyayogera linnya lyaki? Kali generation kyeka ekyamuluma ono butasindika ssente. Kubanga ndowooza yali alowooza nti nno ono kaabikutte biwedde. Ate era kamera kyeri enzibu. Ono yasuubiza omutwalo gwa $. Ne generation ba mikwano bwe bati. Kali oli yali talina nnamba ya munne kukubira ono. Kumugamba kikazi tuli ku ki? Kikazi tuli ku ki? Kali okumanya kamera mbi ate oli leero n'addayo mu kamera ataavuma ono. Eyasubiriza mu kamera. Kale naye yasubiriza mu kamera naye kyeyakola n'agulira ono abavumi omukwano ne gufiirawo. Omuvumo bw'amalaaya. Twagenza ovaawo awo nga n'erinnya afunyira Namikka.
kati Simon tuli bantu bakulu tutegeera gwa olabawo okuyamba byonna byenjogedde nze ndaba olutalo lwani yaani lwakweragako omanye abantu babeerawo nga beenyiiza dda oli anoonya ddi kwa olutalo olulyawo lwonna lwakweragako bwerazi terulina makulu ebyali awo bakita miscommunication lack of effectivity. Simon nene namba lwaki mba ngambira mu kamera gadande kyaliwo nzebera ne mukwano gaye bamuyita Loni omumanyi kyogaye wakatanyiza kati nzije mbagaye yakoze kino era sibwe tuyetulena abantu abamanaging ebintu byaffe kati ze sibalina back account zange bikigenze nkuba bukubi kimne ngamba ono mutereko sente bweziti nono mutereko sente bweziti ni waliwo we bandeetera statement ndaba sente ne mugalo ni jamu statement simugamba nti mubbi era nange nonya atomugalo jitegedde nga sente zaffe nga zikendedde sente zaffe nayo kimutadde naye kimutadde mu nteza atanyonyole sente zaffe ziriwa omugati sente zaffe nga zikendedde nero ni amanyeno banka etubba kwa kati wendaba wano nendaba wano banka yetubba so si otegeera olulimi kati naga banka tetubba awona nyonyola abiri goba tutegedde. You get the language. Omukozi yenanga oyagala omunenya tumugamba nga business yo mga business yaffe ngekirira kati tambula bulungi tukoze tutya awo nayo mutadde mukati awo nayo mutaddewo zinakola n'Attorney General Sam Mayanja Dr. Mayanja oyo golaba era mbonyebonye n'ensi bannamawulire nga bagenda nga bamugamba Junior tatuwa sente sente alaki alyandye nga bagamba bawa mmeka tyatuwa zino ne bagenda nampita nangamba omanyi nti bannamawulire bava bano bagezi tubawa sente naye sente z'obawa nnyinza obba balabalamu nga zenkuwa obbawa naku luno tuba tuli ku field tugenze ebimwe bye by'ettaka nkwata sente zange gyali $50,000 nziteeka mu bbaasa bannamawulire nga bankuba ekifaananyi nga bakiweereza Attorney General Dr. Sam Mayanja mukama wange yali Minister wa Lands Kyoga Junior agenda asabiriza abantu sente ku lokasi gy'olaga nga Minister asirika teyakingamba nena kitegeera kuva ku muntu mulala nga ne office tumaze okola emirimu gya office omuntu omu yangamba umanyi nti abo bannamawulire bakulope wawona lebo ne bakuba ekifaananyi kyekino twali osabiriza abantu sente ninga sente zaali zange saima mbonyabonye n'ensi eno mbonyabonye n'ensi so kyengamba nti abo abali awo bonna bwe bali mu kazannyo kano tebali mu kuyamba bali mu kwenonyeza byabwe tebali mu kuyamba omuntu ayamba tayambira mu kamera ate omuntu ayamba tabeera na bigambo abeera na bikolwa saima omuntu anaakyusa obulamu bwo teyeetaaga kumanya wajje wazaalibwa wajje wasomera teyeetaaga kumanya banka ki gy'okozesa teweetaaga kumanya osulawa omuntu akuganyenda kuwa omutwalo gwa $1 gukimenkya oba akubuuza akawunti yo ndakako omutwalo gwa $1 eno eriwo omusajja bamuyita Amini Gagga Amini wenamugirako enkofiira naye bino ngenda kuyamba nja kukuyamba nno
olaba nyenda kuyamba nempozi gwani nga sinna kuyamba banka ki nasi nakuyamba ndaga mulima ojja bagobye nasi nakuyamba kale nyenda kukuyamba era nja kuyamba nabadde company ki abatajja kuyamba otayamba abayamba teboogera nnyo kale kiri oba kita showbiz business kweraga mu bwerazi Wati na abantu nga yewe akera kumachanga teri amongerako abayagala afune ukakoleka kye junior nekera kwa chane ngate nyenda kuyamba nyenda mu mutwalo gwa dola ensese kabusese sina kyendia nkoke taina maji ebuke byenda byayo muwadde kwabo bonna tekuli kazo na kwata mitwala 5 gawa mwana oyo kati get it from me ngawe bayambani Nisa chamukama kagenda mfuni agenda mu omulimu gwa bukadde busatu iye president yamulagidde ali esa chamukama kati teke jalese nzibu okumudefeatinga otegera yesa chamukama teke je yajiddemu nzibu ganta genda yamba atya aga president yandagidde kati patunonye mu 7 mubuze wa mabitofu gwe wa mutumi kati yoyo kisoja mukama yamogezi ye akala amaso nzo mwabuzi wo mukule agamba ate nzo muyambi wo mukulembeze gwanga ngabwe mukimanyi introduction kwa watakiteka kotawera kakati owekitiibwa president yandagidde yantumye ebintu bisatu yamutumye ebintu bisatu yonna gye yamusanze simanyi yamukubira simu oba kweyatera oba kwemutieni kati amugezi bamubuza ati tuwe ku namba ye tulaba ddala yakoze eki naye nga kisa kya mukama tasobola gamba nti president naye ate weŋŋambira president yamutumye atakole mu office ye teri mirimu sasa muganga bwe yajigabirani ena office kya mukama jarimu ya president kale sasa mukama mu omulimu abanga president yabanga amwadde office yabwa president kituufu kacheza sasa mukama asobola kubanga azze ngagenda mu omulimu wano eyagumuwaddawo ayinawo obuyinza kituufu kisa kya mukama asobola okuleeta omuntu gw'aba ayagadde naakola n'amusasula miliyoni 3 ebyensasula byasimanyi ko ateza atalabye ku bbaluwa ya president agadi bbaluwa gye bawa kisa kya mukama ng'emuwa office emala wagirabyeko ebbaluwa kisa kya mukama emuwa office gy'alina yamuwa obuyinza okuwa abantu nga Benita emirimu mpozi ekyo oli mutuufu you are right kane ba minister bajja n'abantu baabwe kisa mukama mutuufu kashegeza wali sisinkana okulembeze gwanga ajjamu waka kisa mukama emirimu gyalabika agiina ndoza kyekituufu kyokka ekiriwo emirimu gyagiina ebisigadde byo simanyi sibiwakanya naye nti ekyomulimu kyo ofisi ye weeri wali ekola mulimu kyokuleka oku amonitoringa service delivery mu State House ofisi y'amaanyi ofisi y'amaanyi ina ne funding sente weeziri n'ekisa kya mukama nga yasazeewo ddala nga yasazeewo era n'obwo obukadde obusatu naye abukola ki abuyina naye for how long the issue is for how long kuba wano oba ofuna ku sente ezijja ku budget tiweba bukadde 5 office zefuna buli mwaka kuba bajja omusaala gwo nenge jaga nti muzeeyi yamusindisa nze ate abaddeyo mpaka nyaaki
so nze ndaba ekituufu mu byonna kati byonna ebaddawo ono omwana Benita tebimuyamba kuba yeetaaga omulimu abadde alina omulimu gweri tebimuyamba bonna abo abasatu generation kisa kya Mukama Nammeere singa bakwataganira wamu oyo omwana abandi badde bamuzimbidde ennyumba kavuga emmotoka ya bbeeyi nga n'omulimu ayina kuba bonna babisobola nga bakwatidde wamu ono n'akuba wano akasimu n'ono n'akuba wano akasimu kati Benita n'avaamu ng'omuwanguzi exactly obuwanguzi bwabwe tekwali kuyamba fe obuwanguzi bwabwe tubulabira ku Benita bwe twanderera Benita ng'atuuse ku airport nga giri mu first class buwanguzi bwe twandabe ng'atuuse obuwanguzi afunye akamotoka buwanguzi tulabe kakati afunye omulimu ali mu office tuba tutendereza bano kati bano batandika kulwanira kazindalo kaani asinze okuyamba union noleesa analysis gyeri kati fe obuwanguzi bwe ye Benita wayitawo emyezi 2 Benita nga talina kyayina kubona tewali agenda kubaako na wini tewali agenda kubaako na wini tujja balaba nga abafere in fact kijja kuggumeza nnyo ebigambo by'abalabe baabwe era bonna abo tewali gwe baliddamu kuyamba kaba tebajja abo bwe batyo gundi bwe yajja okuyamba wamukolera ki gundi bwe yajja okuyamba wamukolera ki wamusuubiza n'essere n'otazimuwa limuyaye kati n'oli naye generation naye gwe toyina mukwano munno gobeera naye n'omwogerera eri ebigambo ensi just bakyusa bukyusa kamtambi lukyuka bukyusi bajja balwagala wow okay mande bozara tugitambudde bwe tuyasebo ne banyabo mwe bali kubanga ate mutulabye tusisinkana ate mande jja tinga twogera kubirira mbere bulungi mwe Chichigwa Lili Paso Festival yasuze mu magulu ng'omukiratu bwekinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukaka muko w'amawuuno aguse n'omwana w'omukala tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate pulanamu yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili Paso lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala universe inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival